Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero waliwo eyambuuzizza wano nti ntabula ntya ensaano mu bizigo, enkolero ekyo kye njagala esobole okugijanjaba mu njijanjaba entuufu. Waliwo eyakimbuuzizza nti atabula atya ensaano mu bizigo. Njagadde nkulage engeri gy'otabulamu ensaano eyo mu bizigo. Okusookera ddala kisinziira w'obeera nga just oyagala kubeera nga weesiigakokko ku nsaano ng'eri mu bizigo, naddala ensaano eyo okugeza oyinza okuba ng'ofunye ku ddagala lyo nga kayaayaana, akasekera, akabba mutima, ng'oyagala kubeera nga weesiigakokko ku mubiri eddagala eryo ng'ogenda okukola, osobola okuddira ofuna ebizigo byo bulungi nnyo. Ofuna ebizigo ekika kye bayita nga tip top, ebizigo bwe bityo nga tebiriimu nnyo ate eddagala lya abo ddala. Kati bw'ofuna ekizigo ekyo okugeza nga aka tip top, funa ensaano yo bulungi nnyo, ensaano yonna gy'okoze. Bw'omala okukola ensaano yo kuba gw'obuuza nti ogitabula otya mu bizigo. Kati ensaano eyo sumulula akazigo k'oguze, ebizigo osobola obbitoolako, okitegeera. Kati bw'omala okutoolako ebizigo bulungi, kwata ensaano eno giyiwe mu kacupa k'ebizigo ako n'ebyo ebizigo ebisigaddemu, kati tandika okubeera ng'obitabula. Tabula ensaano eyo yeegatte mu bizigo ebyo, beera ng'otabula mu bizigo ebyo. Osobola okutabulamu n'engalo oba n'ofuna akantu konna oba akasenya eneewasemba n'obeera ng'otabula ensaano eyo yeegatte mu bizigo ebyo ng'oyagala okutabula ensaano ng'oyagala ogiteeka mu bizigo ekkolera ekyo ky'oyagala. Kugambye naddala mmwe ababeera baagala okwejjasa okwesiiga ku bizigo ng'ogenda ku mulimu weesiige akazigo ak'omukisa, osobola okukola bw'otyo, kijja kuba kirungi nnyo. Kati ate entabula endala ey'ensaano ng'oyagala gitabula mu bizigo, naddala ng'olina endwadde z'oyagala okujjanjaba ku mubiri, okugeza oyinza okuba olina olusolo, ng'olina oluwumu, nga olina binnamakula, ng'olina ebisente, ng'olina enkovu, ebintuntu ebyo eby'enjawulo ng'oyagala bijjanjaba ku mubiri gwo, ng'oyagala kukozesa eddagala eryo oligatte mu bizigo. Okola otya? Njagala otunuulire bulungi nnyo enkola gy'olina okukolamu. Nkusaba ofune bulungi nnyo ensaano yo. Oba ofunye ensaano yaki? Tugeze ofunye ensaano ya kanzironziro, tutandike nkulage. Tunula bulungi. Nkusaba ofune essefuliya ogiteeke ku kyoto nga bw'olaba. Bw'ogiteeka ku kyoto, leeta ekizigo ky'oguze, ekizigo oba ebizigo. Kati ddira ebizigo ebyo biyoolemu nga bw'obiteeka mu ssefuliya eyo nga bw'olaba, eyo gy'olaba eri ku kyoto, teekamu ebizigo ebyo bisaanuuke. Okitegedde? Ndaga ggwe yabuuzizza nti nnyinza ntya okuteeka ensaano mu bizigo n'enkolera ekyo kye njagala okujjanjaba. Kola bw'otyo. Teeka essefuliya ku kyoto, tandika okubeera ng'okokoola ebizigo mu kikebe ng'obiteeka mu ssefuliya eyo gy'otadde ku kyoto. Bisaanuuke, bigenda kusaanuuka nga bw'olaba. Kati bwe bisaanuuka n'olaba nga bisaanuuse bulungi nnyo, ddira ensaano yo eno giyiweemu nayo. Okitegedde? Ddira ensaano tandika ogiyiwamu era nga bw'okiraba nga bwe ndi mu kikola. Nyagadde nkikulage gwe yabuuzizza ekibuuzo kino. Ddira ensaano eyo giyiwemu mu bizigo ebyo ebisaanuuse. Olaba nga olitabudde ebbanga ng'olaba liyingidde bulungi nnyo mu bizigo ebyo, nkusaba ofune akacupa akabaddemu ebizigo byennyini, funa n'akantu ebbali oyiwemu amazzi. Funa akaseffuliya akalala oyiwemu amazzi agannyogoga, wummuzaamu akakebe ako nga bw'olaba, ddamu oyiwemu ebizigo ebyo ebisaanuuse, ddamu obizze mu kakebe ako. Ebyo by'otabuddemu eddagala lyo, ebizigo by'otabuddemu ensaano ne bisaanuuka, ddamu obizze mu kacupa nga bw'olaba. Tunuulira kyenkola ky'olina okukola, ndowooza obiraba bulungi nnyo. Bizzemu mu kacupa, akacupa ako ng'okawummuzza mu mazzi bisobole okuddamu okwekwata. Bwe biddamu ne byekwata biba bijja kukuyamba bulungi nnyo. Bw'onaakwatamu ebyo ebizigo nga bizzeemu ne byekwata, jjukira eddagala liba ligenda kuba nga liyingiddemu bulungi nnyo. Eddagala lyo liba limaze okwegatta bulungi mu bizigo ebyo. Mu nkola eyo gye tukoze bwe tutyo okubeera nga eddagala olifumbira mu bizigo, bwe kityo bwe bakiyita. Oli asobola okugamba nti ddira ensaano eno ogifumbire mu bizigo, bw'otyo bw'obeera olina ogifumbiramu.
bibyo bizzeemu byekutte bulungi nnyo. Kati awo otandika okubeera ng'okwatamu nga bw'osiiga w'oyagala okusiiga, okwatamu nga bw'osiiga mu maaso, okwatamu nga bw'osiiga omubiri gwonna we guba guliko endwadde z'oyagala okujjanjaba, okwatamu nga bw'osiiga ewali enkovu eyo, naddala enkovu ezo zibeera zisiiwa, eddagala gye liri bulungi nnyo erisobola ozijjanjaba ne ziba nga zikendeera. Era eddagala eryo obeera olina ddifumbira mu bizigo bwe ntyo nga bw'olaba nga bwe nkoze. Bwe kityo bwe kiri. Kansuubire ggwe yakibuuzizza ekibuuzo ekyo okyetegereza bulungi nnyo. Nammwe abali ku channel yaffe eno Kyayiti, njagadde nkibalage bulungi nnyo mukyetegereze mukitegeere enkola gy'osobola okukolamu eddagala eryo ery'ensaano okuligatta mu bizigo libeere nga likuyamba bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.